Buterevu oli ku John K Media yonna gye musinza okubanga mutulaba mwebale nnyo mwebale ddala nze John K Uganda. Olunaku olwaleero tulina coach MACHEDA tugenda okubanga twogera mwana nawali naddala ku nsonga za coaching oba mu bufunze tugenda kubanga twogera ku mupiira. Coach w'amaanyi wonene Mbale teri atamumanyi oyinza omulaba ng'omuto naye ebintu byakoze mu mupiira si bya muniino. Mwebale nnyo mwena abasubscribing abakomentinga n'abasharinga kyemukola kyekisinga. Coach MACHEDA nkwanirizaako ku show mbulizaako ku bantu tandikirawo. Yasoka uza buli agoberera John K Uganda ku mukutu manya gange ngewa ngao gawulide nze Coach MACHEDA Fadulu MACHEDA linnya lyo bana it is nickname. Nickname MACHEDA nali mwagala wagazi nga kubira maniu nange neneita ma Federico MACHEDA mo bazamye wona nononyamu MACHEDA yale manya kapira kubasanga yali apa ku kisaawe kinze nali nsinga okwagala nga obimanye bya kapira yesevo gola mbasambya bali bakubideko manyu mpira ne guno gayi MACHEDA buli musambi ate basene aba musambi wa ddala yesevo so kanze wote basene obulamu bwange mba nkwagala bagazi kasira kukubira asene iye namanya gange mbutufu nze Tamale Fadul Idi Tamale yesevo Tamale linya ly'Abaganda nedira nkima baba nkima yesevo bulijjo oli musajja muganda eno nasenga najja kunoonya kawogo ejje manyi oli mugisu nedda mama y'omugisu ne taata weri ebugerere yesevo oli musajja wankima nedira nkima Tamale kati ate nembalo ojjayo otya nembale najja ndi muto najja ne mama yali 12,000 iye nzijukira 12,000 nalina emyaka 4 nali muto yesevo myaka 4 nekiregezo almost okulidde eno kati ere waka agendayo kutwala mu kuziika taata nga obimanyi mzee yamala nafa mzee yafa 23 yesevo kyezeno nga wakajja emyaka nga 3 yesevo niyo kyamujjukira ekimusala kati wali myaka nga 7 ne nali mujjukira kuba nali mumanyi yesevo era mwamuzika salize eyo twamuzika wanino mukasanvu ne amakumi tugakolera eri mwamuzika eno yesevo kati ye cheza yali yajja eno ne gyeyafunira maama wo iye mama weno taata yoweri yesevo kati okusoma olwotandikirawo kusoma atandikira ku Kalondo nzijukira nali muto atandikira okusoma kwange then nenvaawo Kalondo lyavaawo opposite Joyce primary akaso wali progressive wali Kalondo somera nasale yange nenvaawo nengenda ku Joyce P1 paka P3 nenzija ku North Road iyo batuka ku North Road kapira kange ne kanoga nzijukira nenvaawo nengende to nali ku Basani nengenda ku Roxham zikira 2010 inakwera P7 ya yes North Road to amali P7 neda gwali mungi tende sinangamba tegusamba Mbale ko kyagamire ngamba go mutote gusamba Mbale twali bayitirivu ne ige service ndo nali mu Mbale Hills by then yali muto yakuba yakyali mu kisaawe nze nagunyuka nandi nabe ndaba face linge cyane ndaba ngo tubanga okuvaako mangu ngate gwali gunoze ngawo bimanyi Eviivi lyalwala bafuna injale nenjagala okudda mu 2010 nenfuna timu ya Mbale City 2013 tugiteekawo ne mukulu Yusuf omukibokolo ngekyalinga naye nga nali nkyakuba nakubiramuko tugenda ne playoffs ebusiya 2014 tugenda era twavirako quarter final then 2015 nenyingira coaching course ya beginner tandika okusoma enjeru 2015 yesevo agenda njeru nensoma beginner coaching course ku Mbale City era avaawo nenkwata omulimu omumani gwange asooka coachinga nganze coach mu 2015 nengo kyakupanga Eviivi tenafuna buzibu yali terinaba twalina omutendesi eno twali mu kamyufu nze nzijukira namaliriza emipiira 8 egyasemba
twali mu ne Palisa United twagenda kwa yatukuba golo 5-0 nzijukira bulungi 2015 eyo unatandikira okutendesa awo tendesi yaduka kali nali nembeera nnyo Eviivi nga linuma nyingira tendesi tali okukisawe nga mbeerawo mugaga ndaba nga byenkola abiranaga n'omusajja so otendeka so nze nali nga half time njogera n'abasambi twalina abasambi bangi Danchu Vicenti Danchu Vicenti Abati bali basamba basambi bangi asinga bakyasamba akapiira obalaba nawe John Keba Danchu ndozomanya ali mu Mbale Heroes yejo kiyava mu Mbale Heroes twalina abasambi bayitirivu oli ku Mbale City Mbale City alina abasambi twalina cream nesimanyi sabe abasambi abasinga pira baguza nnyo mu baleko kusamba kapira ne bakaza mu sente timu kwe kuvaawo yo mutendesi yaduka nga tuzenga tuli mu kalufu yatandika okukola timu nedda wansi yati mabigako wano kunoma kuba kuwedde basone wedde badde weeri naye akwale yamazera nevaamu mugaga yagezaako jupushinga ekomewo naye era nga omali tosobola akola mulimu oli Kampala pushinga timu oli Mbale kiba tekisoboka timu sana ng'oli ku simu iyo kati olwavaawo 2017 nengenda ku timu ya Elgon Millers ndowooza nze bwe nakusangira ku Elgon Millers nali ne coach Mansour Kintu ku Elgon Millers wansinganye omuntu mwaka gwakubiri ali mu region ng'oline igwe nali ne Prince Igwe olwo webyatabukiraawo oyo gwali mpira kimanyisa amati nemulyoka mukuba koche mungi pira gwali gwa Dimini FC yali adimini yesebo twali mu kamyufu tugezako tasa timu yo mvubuka oyo yakuba yali refu yalina Ntatya Godwin twali tuli naye yaefuwe yawege mu gemu yaffe Ntatya Godwin nga kapteni wange yamukuba Iklay kati yali ddawo oyo mvubuka mwali mu Mbale muno mupiira ndooza ne Mbale bamugobamu tabaki njasambira talina timu yasamba okumukuba kyava ku kimwa mwamuwaga kuba mu kusooka Kochigwe yasooka neyekalakasaawo oba naawe nze bampa myufu oba gwe basooka nze gwe basooka okumpa emyufu n'ofuluma nenfuluma ekisaawe Igwe n'asigalawo awo mu first half awo naye ne bimutabukako n'ayagala okulwana ne bateekawo embeera ne babisootinga awo tiimu yali mu region naye nasooka ogikwata nagiyingiza twali Butaleja 217 ne coach Mansour Kintu abayingiza tiimu eyo mu regional league era mwagera ne mu regional n'otendekamu twali naye netuvaawo nenfuna omulimu ku Mbale Garage 18 nalaba era nga omanye Mbale era nemaana enzira mwabagamba gyova toyombe gyotera okudda kyeza nze nagenda okusanga ku Elgon Millers gwe nguzeeyo omundi gwakubiri gwali gwakubiri kuba navaayo agiyingiza nenvaayo netiimu tugize nga bagenze bagenda funa abatendesi bagenda kukola batya engamba wayi awo zijukira Amada yankubira essimu ku makya nangamba jawuntogere nenzija netuukanya ebyokugenda mu tiimu yaabwe yesebo nengenda ku Mbale Garage 218 yesebo aliwavairo malero ddayo eno nenzira era ku Elgon Millers mu 2019 acheza covid nawe yagira ng'oli nga ndi omwera era wansanze recently 2021 yali 2021 nga nzize mu liga gwakubiri kati Elgon Millers eri kuki yasaanirawo ddala byakapiira star bakubuzaabuza piro kanyuka omusajja yajja mu tiimu ng'agala kunoonya sanyu nga omanyi Mbale biriwo ebiti teams bbiri Elgon Millers netimba nontimba zonna zagwawo mulundi gumu bagamba tusamu ssente tetulaba bwetukolaki kati abaali baziteekamu ssente badda omupiira baguviiramu ddala oba bafuna timu endala mwe bayingira mupiira ndooza bonna baguvaamu bakati bakoma guwagira buwagizi nawe era nabasinga ne banga coach naffe tunyumirwa nabo banyumirwa kati tebakyali ku pressure gye baaliko wali eryese kati nga tuzeeko wali eri mabega ku okusomako watuuka wa nina kafudi ne bigina wamala bigina n'ogenda kafudi mu mateeka oba okoma ku coaching wa
ko mu mateeka mba nkoma ku regional league. Yes, sir. Regional league also kwera head coach oba assistant. Sobera ku head coach. Head coach. Yes, sir. Kitegeeza okusoma ko kusoko okukiriza okutandika timu yo mu regional league. Yena ya regional league ya kusoma kwa kukiriza. Yes, sir. Alosubira okweyongerayo oba ani dasubira okweyongera kuba n'okufuna kapsi. Even ne autobenga tumaze. Awo ne bokomaawo. Anti zezo. Teri ndala esukawo. Wakati ofuna si bigiri gisuka. Eri fuluma ne gwanga. Alosubira paka ku kale okyali kujonike media ina James okwanga mtraba mwebale nnyo mwebadala ndi wane coach MACHEDA tunyumyanyamuko ndi wane eno nesawa yonna era mukwatiriza waliwo abagagga be yafunya abapya esana abamutwala nene mugambye so kompeda kikangazi zo tunyumyanyamuko kale tebana abagagga be ndabawo bafunye kati ote embeta MACHEDA nawa wali ku bagagga tolwena Elene kati buli omwangamba lwaki mbenya ku timu z'abagagga mbadde kwego mirazi yawe komba ene timu ya Charity yewazeeko kati si je nazeeko timu yange season ewedde je naliko last season era nafuna omulimu eyo bankubira simba kama bangabo nenyendayo nenfuna omulimu era Allah yanyamba ne rafuna omulimu nengenda timu nagisanga yakakuba kempira esatu nagisanga endobonero buna nenga teluzizemu mupiira lwawo gifuna nenjitwala paka ku playoff sebusia era bakukubira ku playoff nakoma mu kibinja ku playoff sebusia kitegeeza zino ezaletero wali kweyo timu sebusia kati kitegeeza ligi esiro kibadde tetandikanga yatandise omupiira gwetwasambye weekend ewedde gwabadde gusooka then leero tugenda samba omupiira gwokubiri kati bwalaba nga ligi esiro kinatandika kati kwegisooka n'ofuna kuwanene Busamaga Red Stars kati Busamaga giviiriddeko ddala awo no wewali akibuuza buli omu ambuuza ekibuuzo ekyo sigeweka bakama bange enjuyi zombi zingamba coach MACHEDA wawe nyini wooli anyway sinava ku timu ya Busamaga Red Stars eri Charity eri mu Sironko eno Busamaga eri Mbale City kiba kikkirizibwa mu mateeka kikkirizibwa kuba kyaliwo season era nali ku timu B nali kweyo nembya ne ku MCC okusalawo kwali wali awasemba abalina akawogo nagenda abasajja bakawogo omwana alina osoma nyumba ino sasa kozi ne MCC yagenda era kyekimu zera nazituusa nembeera wakati bwenti pepe yasiga osalawo jonike kulu jonike awantu awo nawo omanyiwo akawogo akesero nekabeera kangi ye MCC yakomawo abike timu zenkwatako nezita succeedinga zo zisaanawo naye nawulire bali mu ntegeka ne MCC erabika yanabuukira mu Busamaga Red Stars nze ndaba abasambi abaali bebadde neda abasambi tetwafunye buna twafunyeko basambi baba bali omubaali basambi basatu mwalimu Joshua Bashiri LVC beboka kati bana abalaba avaawo akatima kaine tusoke tudeko ku Busamaga Red Stars katima kaine engeri gye kajjamu mu first round ng'akamanyi ng'akakuba akatima ako kanza kaina kiri eri manye timu ebanga ya community basawo kiri eri mipiira ebiri tubasasula kuba nti yawo mu timu za first division ntonye ezikikola ezikusasula ezigaba win biri ezikusasula transport ezikusasula rent zikwa sign on fee nezikugwira lunch each and every game nenga timu ya Red Star amazima yekikola sindi yakikola kuba nange okunkwatiriza naye nakatimu kenali ngenzemu nakamu first nebangamba oli wa Busamaga jangu twogere olagize mu katimu bakaita Egon FC asainingayo n'abasambi batano nga mayinje ngenda ne manya abatendesi tubako na season oba transfer buli kadde bakukima n'ogenda n'okomawo kitegeeza wali omaliza ogenda mu Egon FC maze ne friendlies kuba training ntandise kati ne shiftinga nali mbeera mukasawo ani nanyini mugaga weiko Egon mukyala wa mitanalongo enanye Egon ate ani nanyini Busamaga Red Stars community naye anti wabawo ne wa community team ene mulimu abagiteekamu ensimbi kubanga nga omanya akakiiko kubeera kuliko bangi sobola bamenya kuba ndi kumpewo
njamenye ono nagambe tewamenyeza naye bonna akama bangi ku tiimu eyo tiimu yakuba bulungi first round what went wrong mu second round kati enyamu tena mukyakusatu oba ekyakusatu yusi yatujjayo kyatwatidde obuzibu bani gyetwafuna eri yatukosanye twasula obubonero 6 kozi babajjako obubonero bwali busatu obo bwenyini obagemu ne batujjako n'obulala obwo mwali naye ogwo gwali gwayiika mwali mukulembeddemu wali guli emu gwali maliri omwagizi yava gye tutamanya omwagizi emu mumanyi nedda se nenga omanyi naye nga kituufu yali wammwe oba omwagizi yali wa ku kisaawe mwala omwagizi wa ku kisaawe nagendayo nembuuza Laina Mr. Nemuka Laina kolegole gabyegole offside ngamba nti abasayi babaddeyo mbanzirayo namubalula kozi yali makweta yali makweta nso kati ate gwate baani bakwa yaki nze nagamba omwagizi amukulu nalaga nagenda motion eri genda ngamba yefali omwagizi nangoberera kuba efali kati ate Joshua ye ekibonezo kyali kyaki naye yagenda nagamba abasambi banne abagala kuba efali ati sente zomwasasula twazimalayo ntwala abiri enebani negwayo yange ne Joshua abaddeyo kugenda yasembe nesaabaddewo nabye nabaddemu kati gwolabe ekyo kyekyabaleeta okubanga kyekyaluzinga amanyi abasambi nawe nga obatuzanya mento zanyira then mwali musama bungoko ekyabungokosanga mwali bungo heyo naye kyona sofa abasambi kati bakomawo bukomi kati tukomawo naye kati mudu olaba mu tiimu ekyaliwo okuva ekyo kyaba kubanga ekyamazima nalaba omupiira gwakyuka kyeyogedde mudu yakenderamu katono era tulina negemu gyetwasabire okusamba batukubye yusi yatukubye naye mama nebajjayo yetuddamu era lwakuna naye kati abasambira libakomyewo bukomya kubakumakuma bagambe mukomewo mupiira gusigala mupiira kati kankubuza era nekino ndaba omupiira mwali musambadde sikowa ngenda okulaba Bashiri abadde omumyuka okusama Red Stars ye Bashiri Abudu ate ayambadde omujozi gwa disco anyway kapiira kabeeramu okusalawo kantu kali kapepa kaleeta obuzibu nenewe abadde siko abamwasente nga ziwerako kyesitamanya kuba alina okuba nga akuwunjako yali mumyuka John K sagala kulimba simanyi kifa mu nkambi eri namulaba asamba mupiira kati gwe twamubuzaako kiki mugana kuba naye segenda naye njagala asambire ne wano kyakiro kyala asambire wano asambire busamaga second round ave mu adde mu busamaga naye gede naye era yakomyewo ku tiimu era kwalinga omumyuka nati naye kati eri tajja sagala asambe era tagenda kati mbuuzi kati eno yavudde yanamaana adda ku busamaga naye gede naye ng'omuntu nemugamba mawo kati nza okuddamu omulaba ng'ate asambira gundi ng'atendeka agenda tendeka era gemu ya isubi yabadde ku touchline gemu zino zonna zembadde ku bani yabadde ngawo kati yadde siko ani yali ku touchline iwo omutendesi omita Isma bamanyinga Sidof yaliwo kati yaliwo owokusatu mu pecking order yaliwo kati ajje nga myukenze nga budamazo genda Abdul nzijukira oba yali super 8 yali garage kati ku garage wokyo ekyagenda awo no sabibuza nene nalaba nanjamu nonyako nayobanga ndimubuza Abdul ayina ebintu byakolaawo mu super 8 yali mu garage tutandika 4th division ng'atendeka musamaga awo oba nagamba wayo oba yalaba nga tiimu etandika okugwanga alaba badde bani obone bugenda oba nakasente kali tekakyajja nedda akasente kabeerawo tibyawagiza akasente kabaawo kinti ebasente kisobola tosobola bbula akasente ko kabaawo
kale okyali ku Johnny Media mwebali nnyo okubanga mutwaba katwogereko ku kimya charity eno giwagenze ogambye isomero eddobadde gyoli yakatandika butandisi kuba yatandika season eyedde kiruubirwa kyabwe twali twagala tubeere nga Gaddafi season ekuba mu lumu eyongerayo kitwalimera twakikuba season tugenda ku playoffs ekulemerera so nzeyo season yange eyokubiri ku tiimu Allah yansobozera game yasose nagiwangudde BDM era ngenda samba game tu leero nenga lendi walina ikwawe lero ndi waka Nkogo muli mu timu zimeka mu Musironko muli mu timu 12 kimbuuza kuba kati wano wanene 4th division muna kuba ligi ne mugimalako enene mugenda ku playoff nenda tugenda zikuba ukwayo mangu okuba eno omulamira kubiri okuba wali lwaki gwe kiwategereko kubanga ligi yalwawo timu zaite zina kwewandisa zonna sofa kitayitwalirewa yasoka kwewandisa tuddako timu endala lalawo sofa kompyuta wange nze mu tournament mu ligi kwenakubye Divine ogiwulirako Divine yeyo sironke nanyi Divine Lodge ka club eri eyo nanyi timu nabo mu Kawogo ebalo ko bantukirako nabasambako friendly nga ndi ku register nga bagala kunjogereza ne bagamba tubya kapira musuke mulindemu kikyali just in pre-season sijja kupapasala one kasoke tulindemu then njabagambe ekidako kitufu banga badimana bakago kitufu kabawekayo kalibe wakubye BDM kati abuge bulinga bolaba bulinga bokya sindi benina bebo benyine timu nnungi asigado gera kuba bakulu ogwayo ngenyizo no guchi mu musango yogera bola manyi tedoli wabigawo otigira kwa mane bangamba gena kuba ne bakuba omusango baye byabazungu byekyo nebino nzali manye kyokkola lero ogwewulira kusinga osubira kati bana kibi walese abapya abewayongeddemu sambi abasinga abakade nama basambi mukaaga singa nabaje mubika byabagwere byabadde abampita abana kama bangi even sporting omusambi omukomo mukaaga byabagwere mvubuka amuyita mumbere ne musambi mubya musambi mubya ne mulungi neitagana kyo ku timu yange wakyabitefisi eganacho n'amanya ge mwetuba oyo mpira alinyange yakawingira mugana kyo nga yakatandiko speed merchant kati speed merchant ne kalwala tukasubwa nnyo ne kajja kudda season ejja oba shat 14 yakomyewo ku kisaawe Eriksen shat 18 ali ku kisaawe Casemiro shat 8 Bruno nzirako samba Nottingham abana inamutira mulingi asajja kanga ushat 10 wakalwadde mwana mawule munyonyolero ka Rashford yafunamu kanoko katono naye tomanya ajja kudda kunoti ku Sevilla mwekuna mani atuto rukopo season yo ngaba abakuba omusanvu mu ligi yawula tournament ne ligi esa mwakuba Barcelona timu mani timanyi Manchester tajimanyi yonke yajinyumyako fatujirudemu goli die hard wa Manchester kuva 1999 ngaba kuba Bafezi nga bakwate golo ya mani 1999 Bafezi olo wali kuba tugambe mu 2000 wali myaka na kati watandika kula mpira ngoli muto mu myaka nyenyini ejo score zabo shat 18 never scores bawa Bafezi nze kamwa kogera na mulala ku Manchester United cheza 19 kawalata nga ina kayino jemi yange satu ngola mpira simaina yange jatandika mu wagira mpira ne mpira cheda godan sepiri Uganda John K bobanga ngatugambe mu 2000 waine emyaka ena wano kugamba mu ate mu 99 walaba mpira gwa mani amba nanga atandise kumfumba sikufumba kyekugamba kyekyo katudekana tutudeyo ku timu ene ya Charity kati gosubiro ogenda gitusawa kiwira kyanga kyonna kagitusa ku playoffs obesiro ngo batwala timu bili ekambuse kati sirogeyo
boyitayo nobeera champion okwamubokedi obogere oba okwasaliza ekiso okuba emu eno nga tiri tiimu eva Sironke ati kati omupiira gw'emipiira waliwo tiimu eva Palisa neje nekuba first one ere bazioni kati bakuba eyo naffe tukuba then kati wano otuba tuyisemu awo tukuba region egi mu kisoso kyairo weno nagendawa nga olaba abebusiya bakuba bokeeyo okimanyi mu regional league tiimu tulina za Mbale na Busia koziko netono ati era bwekiba saino kati fasi yetolo ekuba yoka bakuba eri Busia ekuba yoka Sironke ekuba yoka Mbale ekuba yoka mu fourth naye kati kyembuuza zolwa tebalina kapiira kaswatuka ku final mu playoff bayite oba gye mu region zituuka eza Busia zatuuse Thunderwolves zatuuse Black Panthers zatuuse already Busia twali tulinayo ne tugamba Sironko osimanyanga Budaka season kati yeno wako genda mulaba Butaleja waka yali mutidi kati wako genda mulaba John K Uganda season ejja mugenda kunkyalira ngaawe Sironko awo empogo tusofuna timu ngeva Sironko anyumiza gwe mboza akoba goli konze nkimanyi akapira sikastandise yo katendeka nkaludemu ate manyi kyentendeka ye mu masomero adosi tendekani masomero sabaddemu nnyo tewali wabadde paka unafunya akasomero kama bakayita kamonkoli sidi saidize kamonkoli sidi endikwera kentwala olwokuna ngenda atororo kuba video bobe kuba saidi wayitawo mu district level atwala nakako wali champion yenike tubinyumya bunyumya naye bwamo bange bwenkolanga bwambuda ngasagabi kuba kanani stop kagwirawo oli wa coach ndi wano yango kolezi ate omwaka ogwedde wali kusoma ki wako gwedde era sali munyo nali bwenti sali munyo somera sembo tende count yali Bugiswa high school 2021 ate nagenda mu covid 2019 lwasemba okubeera active masomero yanoma nali notendeka Bugiswa omwaka season ewedde yakasente yampa ziri yani atendeka Bugiswa washi sambi wasiko ewashi aliko ne Solomon Muganzi kati ono gundi ono kipa yinda batabeera nnyo mukwaba wala enoka yali mugwaba wala atokusinga ali nnyo ne coach general kikibagala kutwala bagenda kwetegekera mupiira kale nyanza akadde okompaddeyoko tujja kuddamu nga okufuna tongera okubanga otuwulira enteekateeka kiwe ziri kale tusuubira abantu bo mukoleke bakutwala nja kwebaza abatuwuliriza bwe tutandikidde kutuuka wano ku JNK Media sajja wange ono mwagala nnyo mulembeera mpulira eddiba ntumira muwuliriza nnyo kuba nze number fani omuwuliza nemufolowinga buli wamu kwata amapeesa nenfuna kadde nengoberera omusajja kale katwagalize bulungi kutimira naffe abakyalite natuwulira tunaddanga abantu tuwula ekyekiba kiriwo otusuubiza musanvu ngenda goba leero kubeerayo liigi tubanga abali mu kwozabooza kale tujja kuddamu nga Mukama Katonda ayagadde nze John K Uganda kula John K Media musibe bulungi meraba